Redson TV kwoli webale kubanga okyagoberera byonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwatanaba kubanga osubscribinga ku channel eno kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadeka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna njagala okubanga nkuwa amawulire agwe yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira nga kirabika mbwana mukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni akulembera eggwanga erya Uganda kirabika nga si birungi. Report okuva mu mukago ogwa United Nations gulaga nti Uganda emanyiddwa oba kizuuliddwa ng'eggwanga erya Uganda lyerimu ku mawanga agawa obuyambi abayekera ba M23 mu kyama. Njagala owulirize bulungi nnyo nkuwa ripooti eno ngenda gikusomeramu. Jjukira waliwo olutalo olugenda mu maaso mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ng'olutalo luno lulwanibwa wakati w'abayekera aba M23 ne gavumenti y'eggwanga erya Congo ekulemberwa Felix Tshisekedi nga kigambibwa nti abayekera bano bettanidde nnyo oba bettanira nnyo ebitundu ebiri mu ggwanga erya Congo ndowooza bwa bukiikakkono obw'eggwanga erya Congo, Eastern Congo, mu kitundu kye bayita Kivu, naye nga kigambibwa nti awo mwaka akatundu mujjudde ebyobugagga eby'omu ttaka nti era ebyobugagga bya Congo, jjukira Congo eno egambibwa okuba nga y'emu ku mawanga agasinga okubaamu ebyobugagga eby'omu ttaka. Kati kigambibwa nti ku byobugagga eby'omu ttaka ebisangibwa mu ggwanga erya Congo ebitundu ebisinga obungi ebyobugagga byonna biri sayidi awo abayekera bano we baagala okubeera nga bakutulako era ekitundu ekyo gwe eyatambula naffe atuzze tukunnyonnyola ensonga eno. Ekitundu ekyo kiri wakati w'amawanga asatu. North Kivu kiri wakati w'eggwanga erya Uganda, wakati w'eggwanga erya Rwanda n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo, naye nga kiri mu Congo nga kigambibwa nti mu kitundu kino ebyobugagga eby'omu ttaka we bisinga okubeera nga bingi. Kati ripooti zivuddeyo nga zigamba ki? Okusinziira ku ripooti ezifulumye okuva mu kitongole ekya UN oba eky'amawanga amagatte United Nations nga ziraga nti mu kukukuta mu nkola ey'okukukuta ey'ekyama eggwanga lya Uganda kizuuliddwa nga liwa abayekera ba M23 obuyambi obw'ebika ebyenjawulo. Kati nno wano suubira sanctions endala oba embeera eyinza okuba nga esukkakaawo. Mu ripooti bano gye bafulumizza olunaku olwajjo ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omusanvu omwaka gwa 2024 bafulumizza ripooti nga bagamba nti Uganda provided support to M23 rebels in the Democratic Republic of Congo. United Nations report says. Kati wuliriza nga wano nga bagamba the Ugandan army has provided support to the M23 rebel group operating in Eastern Democratic Republic of Congo. A United Nations report seen by Reuters on Monday said as escalating clashes their fuel fears of a new all-out conflict. Nti omukago ogw'ensi yonna ekitongole ky'amawanga amagatte ekimanyiddwa nga United Nations kifunye intelligence oba kifunye okumanyisibwa okusinziira ku kunoonyereza kwe bakola. Jjukira kino ekitongole kiri mu mikono nnyo egy'eggwanga erya United States of America era bwe babeera ku kye bayita intelligence otegeera butegeezi nti bano mu kya intelligence nga bakozesa ebibiina byabwe ba ebitongole ebikesi bakola okuketta okw'ekika ekyawaggulu. Okuketta kwabwe kuzudde nti amagye g'eggwanga erya Uganda, gavumenti y'eggwanga erya Uganda eyina emitendera mingi nnyo oba engeri nnyingi nnyo gyewa sapoti gyewa obuyambi obw'ebika ebyenjawulo mu bayekera ab'eggwanga abayekera eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Jjukira emabegakaawo twakuwa amawulire nga gavumenti y'eggwanga erya Uganda ebyegaana. Kati wuliriza. Uganda denied involvement, saying it is cooperating closely with the Congolese government forces. Uganda egamba beeganye bino nga bagamba nti ffe munnange tetuyamba bayekera bano wabula ffe ng'eggwanga lya Uganda tukolagana butereevu nnyo ne gavumenti y'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Uganda olwo egezaako okubeera nga yeegaana ekyokubeera nti ekolagana n'abayekera aba M23 abasangibwa mu ggwanga erya DRC. Oli ku Redson TV njagala kutwala mpola ensonga eno osobola okuba ng'ogitegeera. Wano ne bagenda maaso nga bagamba the United Nations has long accused Rwanda of backing the M23 which has repeatedly seized large parts of mineral-rich Eastern Congo. Allegations Rwanda denied. Bano nga bagamba nti n'eggwanga lya Rwanda ekitongole ekya United Nations eky'amawanga amagatte kivuddeyo emirundi mingi nnyo nga kibalumiriza
okuwa obuyambi abayekera ba M23 okubeera nga kibayisobozesezza okuwamba ebitundu ebisinga obungi mu bitundu bino ebimanyiddwa nga North Kivu, nga kiraga nti Rwanda yemu ku mawanga agayambyeko bayekera wano okusobola okuwamba ebitundu ebisinga obungi mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Mu ripooti eno efulumye eyafulumye olunaku olwajjo ng'eva mu kitongole ky'amawanga amagatte ekimanyiddwa nga the United Nations. Wuliriza wano nga bagamba Uganda and Rwanda invaded in 1996 and 1998 for what they said was defense against local military groups. Uganda is still conducting joint operations with Congolese troops against a rebel Ugandan group. The Tutsi-led M23 rebels have been waging a fresh insurgency in Congo's military pledged east since 2022. Wanagabaka nti Uganda yagendako ko mu ggwanga erya Congo n'erumba mu mwaka gwa 1996 ne 1998 nga bagamba nti waliwo abayekera bali bayekera eggwanga Uganda nga beekweka mu ggwanga erya Congo, era Uganda nekolagana n'eggwanga lya Congo ne babeera nga bakola ebikwekwete by'enjawulo okulwanyisa abayekera abo. Wabula okuva ebiseera ebyo paka olwaleero tewaliwo njawulo yonna yalabiddwako, wabula ate ekibinja ky'abayekere kya M23 nga kino kikulemberwa Abatuusi era kikyagenda maaso n'okukola obulabe oba obulumbaganyo bw'amaanyi ku bannansi mu ggwanga erya Congo, nga kitegeeza Uganda bye yali erwanyisa byebiriwa. Ugandan troops were part of a regional force deployed in November 2022 to monitor a ceasefire with the M23. Congolese authorities called for the force to withdraw last year, saying it was ineffective. Nti amaje okuva mu ggwanga erya Uganda gaali gasindikiddwa mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo okugezaako okuyamba eggwanga eryo okulaba nti wabaawo enteeseganya n'okukakkanya wansi ebyokulwanyisa. Eggwanga lya Congo mu mwaka gwa 2022 ne lisaba ekitongole ky'amawanga amagatte kibayambeko okukkirizisa oba okufosinga Uganda okubeera nga erekulira eggwanga lyabwe erya Congo kubanga tebayina kye bayambyeyo. The United Nations group also said it had obtained evidence configuring active support for M23 by officials from the military and military intelligence, with M23 leaders including the sanctioned Sultani Makenga traveling to Uganda for meetings. Hulira wano nga bagamba nti ekitongole ekya United Nations kigudde mu lukwe nga waliwo n'obujulizi obulumika abakulu okuva mu ggye ery'eggwanga erya Uganda nga bano basisinkana n'abayekera aba M23 nti era obuyambi bwe bawa abayekera ba M23 buleetera n'abamu kubakulira abayekera bano omuli n'ono gwe bateekako obukwakuliza amanyiddwa nga Sultani Makenga nti atera okutambula n'ajja mu Uganda n'asisinkana abakulu mu ggye lya UPDF ne basisinkana mu meeting ez'enjawulo nga kino bakikola mu nkola ey'ekyama era ng'ensisinkano ezo zitera okuvaamu obuyambi ne bugenda ne buyamba abayekera aba M23 babere nga batigomya eggwanga erya Congo. Kakati nno wano njagala okutegeeza nti ripooti eno efulumidde ku mikutu egy'enjawulo wabula nga omukutu ogwa The East African n'olupapula lw'amawulire wabula ku mukutu gwabwe ogwa website kwe batadde ensonga eno eraga nti eggwanga lya Uganda bagenzo kizuula nga lyerimu ku mawanga agawa obuyambi abayekera ba M23 era essaawa yonna wandiwulira ekiddako gwe sigala ku mukutu gwa Red Zone TV tugenda kubanga tubikutuusaako. Jjukira ebimu ku bintu bino bireetera amawanga okugateekako sanctions singa ekitongole ekya mawanga amagatte ekimanyiddwa nga the United Nations kizuula era nekifunira ddala obukakafu ku nsonga eno omanya ekiddako eggwanga lya Uganda biyinza okubanga si birungi yadde eddakiika n'emu oyinza okwewulira nga miranga myereere ng'obukwakuliza obulala bulumye. Sigala ku mukutu guno byonna tujja kuba tubikutuusaako naye amawulire geego eggwanga lya Uganda lizuuliddwa nga lyerimu ku mawanga agayamba oba agawa obuyambi eggwanga oba abayekera bali mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo.